Kale kusema official najo sinzira okubanga ate otulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga ate ofuna ebisingawo yonna gyowanga ya bitundu byensi kubaza okubeera nga ate weekumira ku mukutu guno. Kale tuli kata mu kibuga Doha we tuli era nga eno street bagiyita batya? Eno street bagiyita atya? Old Airport Road. Old Airport Road we tuli wano. Naye ekibugu mu maanyi baaba. Olwawo okulaba omuntu oli mukasiikirize naye ng'ebbugu empewo ekufuuwa n'ate ng'empewo eyokya. Kireka kata yekyasinza okwokya kusinziira ku kye nnalabyeko. But anyway, atutya olunaku olwaleero tunaawe tubadde wano bagiyita Mama Africa Beauty Salon. Mukyalo oyinja munoonyaako ayongere okuba nga ate atubulira how business bwetambula wano, ebintu byabikola batya. Tubale tuze ne Martha wano kubanga ate akolamu ku nviiri akongezi kolunaku olwaleero tuli awo ku community club wano mu Doha Mukunja Atasera King Shiba bona bazze mwebali wano okusobola kubanga tukuba endongo. But anyway, in a short while nile bakyali bange abawana ab'ekkata ali oba namubalazeeko. Yes, ali namubalazeeko. Ono ba mwamulabye nga tuli ku live. Nono mwamulabyeko. Ogamba kya witi. Ndi bulungi taata. Bigenda bitya? Tugezaako. Kakati wano oli w'amaanyi mu ki ku street zeno manyi ku street olina obbaako n'ekyamaanyi kyantu kye bakumanyiiko. Tuli b'amaanyi tuleta abayimbi ne manager wange okuva e Uganda paka kata Doha. Ndi MC we. Era essaawa eno tuli ku street gye bayita Old Airport Street. Nga ndi n'omukulu bano manager Christ ono manager wange manager Ali. Abakamera bona tubalina. Okay. Nga kitambula. Tugezaako kitambula naye ekibugumo. Bugumu mpulira ntuya nenonze. Yonna watuyanye. Bugumu lya kuntuuka emputuza kuntu ogamba te manager Christ. Ndi bulungi so mugamba. Bitambula. Mpola. Nimbo kine kibugumu kimbeera mu. Kati fe bino twabimanyira kubanga tubadde wano ebbanga ddene. So kati bino bintu bya bulijjo kuffe. Okay. Tuyinza kubeera mu bade tukomplaining ennyo kino na kirino. Ya tukimanyi. Akawungezi k'olwaleero omukunja King Shiba. Mu nyumba baatuse abantu balaze dda. Yes, baatuse mwebali. Era abantu basuubire bonna gye bali basuubire just kigenda kubeera kikabuka. Ng'ogyeko ebabegeri tubadde tuleetanga omuntu omu ne kati kuno twakireese sobola bana abayimbi baffe abawana abalira kuba ne bo batusonyiwe kuno tebagenda kusobola. Bajja kuba mu bakeere. Twagala abantu tubawe ekintu kino. Banyumirwa Mukunja ne Shiba, banyumirwe Martha Mukisa. Kuba Martha Mukisa ate ye nyimba mpitirivu nnyo semba zinagwa nayo. Yes, so kyekyo kye tugenda okubanga tukitambuza olwaleero. Embadde wano nakyali wange njagala ogenda olaba ko njagala muntu aleke wa Sami. Bane Sami nga sinagenda mulwadde. Sami mulwadde ebyaddala. Ebyaddala Sami mulwadde. Ebyaddala mulwadde abantu bangi kwa Kampala eyo buli omwe ekigamba akisalanga bwe kimusanze yeerwaza si mulwadde. Ngase munnantwalayo mulabako ebyaddala mulwadde. Ebyaddala mulwadde nze namulabako ne manager Ali. Kuva yatandika obulwadde bwata wanaffe nga byakatandika by the way naline Ali nga tugamba omusajja ayinza okubanga ali mu katemba we ali kawa. But finally twagenda okula ebintu bya serious ne tugenda twasuka mu ddwaliro tumula mu ddwaliro naddayo ku hoteli naddamu n'abeera bubi naddayo mu ddwaliro ne bamufalinga mu ddala paka bamutwala mu katere ddwaliro bamuteekamu we bateeka abantu nga olemerweddwa like bakunonyerezaako kwa kati awo wote basobola kulemererwa. So ne basobola okubanga bamufalinga kwera eddwaliro wali paka ne sawa za leero. Manager Ali ono omusajjawo guni musajjawo fere kampana nabadde ne Wisdom Kai n'agamba omusajja alemera mu ddwaliro naye mulamu. Nja kusooka ddala okubuuzaako manager Ali bannange yali mabega w'ensonga zino tuli kata sebo tujooga. Musajja ono yakikozeeko Madam Joke respect njala kwebaza ne mukama wange okuva mu Code Base Entertainment. Thank you so much. Naye nga Ali yekabitandika. Okusookera ddala nja kwebaza abana Uganda bonna n'okubalamusaako gye muli Uganda n'abali wano mwebale kuwagira mwebale tusupportinga mu ngeri yonna abateekayo waaka waffe. Ekibuuzo kya mukulu munange ono naye nga sinamudda mu kibuuzo nsanyuka ddala ntwala n'okwebaza omulimu gw'amaanyi gw'okoze okubanga otuukiriza okubanga tuli wano naawe. Bangi abasuubiza ne batatuuka wano eno naye watugonzeza mu nsonga n'ogamba kanzije mbeerewo era twebaza ne bakama abo abaakuwa olwo olukusa okola ki okubanga ojja. Naye bakutulekere tugira tubeerako naawe. Kati ensonga
ababula ensonga ya Same Same era ng'ajja wano Doha nze omu ayamwaniriza wano era nze omu abadde batambula ne Same mu mbeera zino ezibaddewo bwe babeerawo nti nga omanyi abantu baffe abakasitoma bali sensitive babeerawo ku kya politics nti gamba musajjawo gamba gundi gamba musajja wali bwati musajja watulumba kati ekikwatagana n'obulwadde ebyaddala Same muki mulwadde naye nga bw'omanyi nti Abannayuganda tulina embeera eri nti kati Same buli omu alina ango gyamulabiramu nti nga tasaba buyambi obitegeera alina kusaba buyambi naye nga mulwadde lwakuba nti ngera mu kamera nga tugamba nti buli kimu Katonda yakireeta alina abasasula biluze alina abamuyambako musajja yakola emikwano alina mukyala we musajja mufumbo alina engeri gye bakwasaganyamu ebintu byabwe ne mukyala we naye nga Same mulwadde tekiribu nagamba mbu kinaffe era nga bwe bwakugambye twasooka ne tulowooza nti ali mu katemba naye nze Same embeera lwebeerawo mutuukirira kati we nagamba nti ŋŋendeyo nasanga ng'omusajja tasobola okwewanirira byalya bye bikomawo kyateeka nga talya kale owagundi oli atulinze naye ndowooza katugende toye ku Same kale tugende tumulabeko abantu alendabe ku Same ono ate tulabe ate then naye nga olunaku olwaliro specifically nina emboozi nnyingi abasajja bano tugenda batuuzaamu soke tunyumya emboozi ya kata tuginnyonyonyoke naye tugenda bitandika katusoke tunyumya emboozi ya girl power concert olunaku olwaleero then olunaku olw'enkya nga tumaze okumala ekivulu then tunyumye kata so era olwaleero luno emiryango gigulawo saawa 10 tulina nga bwe twabasuubiza bonna bwe mwalaba ku posta weebali tulina Martha Mukisa tulina Shiba tulina Omukunja Atasera buli kye mwalaba nga tuze tubasuubiza nti bye tulanga oba bye mutusabe bye tubawa ne Saimo wuuno gwe mbadde mumbuuza kwa ne live emujja nabaddeko yamukunya bagamba ate Saimo ndowooza oli wano naffe kati buli kimu weekiri mujje tunyumirwe mujje tubeere wamba na Uganda twewagire nga Abannayuganda twewagira so I'm calling all nationalities in Doha Qatar to come and support us today Saturday Community Club Al Mansour Park Inn. One love my people, I love you so much people in Doha Qatar, Uganda, Kenya, everywhere. Okay. One love. Tugenda kukebera ku Sani katumale katukutambula katunonyone katuli ku street tujoga zitujoga akatuyo tukasaza bibatu balenwe eyo yembera mututambulya tugendera kweriwa abantu abalala gye muli n'abayingi nabo beesudiya twambazanga bagenda ku gundi bale ndiwo ne Sami yabatwala ku Same official Martha is here tutwatuze wababa ku Sami of course bigambadde bingi so twafunye omukisa okujja okumulaba okujja kata tugamba tusobola kugenda nga tukoze eki tumulabye so if it is about drama and this is the most expensive drama ekyakoleddwa mu nsi if it is drama olinga beyagamba nti alimba badde ekyasinze sebo okubeera ey'ebbeeyi bayabbeeyi nnyo banagiteekamu bataddemu ssente agenda mu ddwaliro ery'ebbeeyi yagambe nalipangisa ambe agamba walipangisa yakyogedde yayogedde nagamba agenti yansasula mpangise wano eddwaliro oba mpolirawo mirimu gya gavumenti tutwaleko mu dwamu tosobola kuzanyisa katemba ono nga tuli mulamu I think lwakubanti eddwaliro bali private nnyo twakkiriza kukwala basobola naye twagalazeeko ku reception zetuyiseeko abatito bakubatwala bungi. Yes, but I think when we hold it, I feel the lighting is not that good. What we said is a perception is in your okujja mulina eddwaliro. Kusanya ogamba otya? Oli mwana na maama era Katonda mulungi nti olunaku lwaleero lw'otuuse leero si 12 billboard yange yiyeebe ekulaba 12 wenziramu keberwa buli kimu era okuva ku makya babadde bakola wano mbadde na live nga webakebera badde ku live awo ku peji ya MCVK twasuzeeko kati ku makya bakedde ne bankebera badde nsuubira wiiki eno balinza okutta kuba kati wiiki 2 emabega nawulira nga nzizeewo obulamu buzzeewo ng'era ndi mulamu nensaba okudda ekabaate ne baddamu ne bakebera kati babaddamu ne bakeberabo kuba najja wano eno nga nwanagana na Kirumba
era osoma ku ddagala lino bakuyita kweyamba. Gentle stool softener. Gentle simple. Senga ekibumba we kiremererwa era eddagala erinyambako okweyamba. Kati eririwo obulumi, vitamini. Kambuze wajira wano specifically wakumanya kyekyali kikuluma wali oli mu mbeera ki? We najjira wano nga nzirira ng'amawuggwe bangamba gali mu mazzi, mbwe sayidi eno yatuula mu mazzi, kati bwe balina okunuunamu amazzi. Kati we bampa eddagala nga mugali amalwaliro amalala ge nasookeraho kuba okujja wano sajja buziwa nasookera mu private eyanzijjako gundi sample ne bazisindika e Germany ne tusasula miliyoni zaali 7. Sample wezadda kati nga nali nina kuva wano ezo ogenda e Germany oba ogenda egundi Cuba Havana era nelirina egundi ne visa ne tuzifuna weziri ne tuzikoonamu nga tugenda Havana. Kati sample ne zirwawo ne batuwa weeks zaali 2. Kati nga nkyali waka nga tukyalinda sample obulwadde ne bubeera bubi, nali ntambula n'engwa naddamu okutegeera nga ndi mu ambulance. Kati ne bandeeta mu ddwaliro bannabo ne batandika ate gundi yawe kuba bansookeza mu ddwaliro ddala lino eddwaliro lyakubiri ne bansookezaamu we bankebera ne baŋŋamba nti amawuggwe gatudde mu mazzi. Ne bambuuza olina ebintu byewali okozesezzaako nga shisha biki, ne babimbuuza ebyo wali olwaddeko pneumonia mu buto nga byonna sirina naye nga mpulira okussa kizibu. Kati nembeera waawo nga mpulira bubi, sina appetite erya kintu, mpulira obulamu bugenda ttaano. Era nze kennyini kuba mukazi wange yali aŋŋambye togenda mu ddwaliro, amalwaliro gaabo mumanyi bagatya galinamu emize okubbamu ensigo. Osobola okujja ng'olina ekikuluma ogemumaliza nga toyina bakututteko ensigo. Kati ne tusooka tutya amalwaliro gano, naye kati we nagwa ambulance abalwadde abalungi abasawo ne banneefunza. Kati we banneefunza ne bakebera, kati mu kumpa eddagala eryo eryali linuunamu amazzi kuki mu bibunga mawuweso ne baŋŋamba lyafectinze ekibumba tekikyasobola okukola mirimu gyakyo, kigenda kundeetera obutafuluma. Kati ate nesooka nwanagana n'okweyamba mu lubuto nga nze sifuluma, oba okitegeera. Kati mu mbeera eyo nga nzijula nempulira emmeme ng'ensinjuukirira nga teri kyenjagala Simon nenko waneno ngenze nziza ale sigwasanze era nga gotyo. Kati amagumba gennyini ne gakogga watutoga nti omukoggo akoze omukoggo babuze ku bunnaabo. Kakati abasajja ne babeerawo mwana, bano abasajja balina ebintu bye batategeera bulungi kujjanjaba, kubanga abazungu bano batusinga endwadde. Okitegeera bo buli kirwadde kye balaba balowooza kipya, kizibu nnoonyereza nnyo ebyo biki babukulu bifaananyi kolaki. Kati rizawuti zizijja jjukira mukazi waffe dokita bazimuweereza asoma obulwadde na buli kimu, n'ensangibwa nga ndimu ekintu ekyafekitinga amawuggwe n'ekibumba nga eiza kiringa butwa nga tebategeera oba butwa oba ki. Kitegeera kati omukazi n'aŋŋamba weba si food ng'emmere yakola obutwa kitegeeza baabukuwa buwi bakusanzeemu obutwa obukosa amawuggwe n'ekibumba ng'ate bugenda kukosa organs endala munda.
kati nebasooka ngamba nasooka nteeka ku ddagala awo erinuuna obutwa mu mubiri kati nenjogera ne dokita wano ne mugamba mukazi wange musawo yogerako naye akulage ebintu byabadde nzijanjaba kati ne boogerezeganya ne bakwatagana nga baddokita oli n'amunnyonnyola ebyavudde Germany kati bamugamba muwe eddagala bweriti era omukazi mu kujja wano yeetikka eddagala ne boogera n'omusawo kati nga bampaako wano naye nenkozesa liiri akoze eki yandeetedde kakati mu byonna eddagala lyendiko wano badde bagezaako kunzijanjaba kibumba naddala baleme kukijjamu kuba omukyala yaŋŋamba kibadde kigenda tuuka kussa nga kyakukyusa okitegedde oba otegeera ebbaali emmala wano kati kambuuze mwekimala okuzuulibwa nti okyamazima mulimu obutwa wakati w'okulumwako n'obunafu bwo bweki ekijja mu bwongo bwo nti kiyinza okuba emmere yakola obutwa oba babalabalamuko n'engeri gye badde otambuzaamu obulamu kati kyoba omanya salimu waliwo ebintu ebyo byebatuyiranga ebyo ebyaggulo bya rediyo byobijjukira bebajjanga ne batuyiira jjukira twalumbanga bulumbi ate ffe abali ku fulonti byatuyiikira nnyo ate jjukira sinze nzekka eyakosebwa era abaana bangi nnyo we twavaawo bakosebwa kati ebyo ebintu nze we nabinywa ennyo ate kati jjukira nali nnywamu ne ku mwenge saabifaako ne we navaayo kati ebintu ebyo bwe biba si ebyaleeta infection munda mu nze kitegeeza butwa bampa bulungi kitegeeza tulabana wali ku TikTok live eyamata mukisa tuli wano ne Sami naye wali kusaimu ofisha tulabana mutulaba Sami tugenda munokyali ngenda kujja mu series eyo njala tujja mu series yakulwadde ngenda kukomerawo kwati watuze kulabako nakugamba abantu tuli ku community wali atasira kingishiba batusedda so specific abantu just kuchekingako nakujja okaddawo kyakomanyi abantu bola abantu batarespondinga because balowooza nti ensi yafuka ya muzannyo omuntu buli kaseera aba azannya buzannyi naye tulina okwogera ku how responding bitwogera kwogerako olwaleero controversial muliro reactions zotera okuvaayo oyagala okwongera ku byenfunayo tukuleetedde online business munnayuganda naawe awangalira mu nsi ez'enjawulo omukisa guguno okwekolera ku ssente ng'okolera wooli nga kiweetaga essimu yo oba kompyuta nga birina internet otandika okuyingiza ensimbe tuzze okuyamba ggwe ayagala side income ayagala okukolera ewaka akweyo okukozesebwa naawe atalina mulimu tulina abagenda okuyambako okuyisa mitendera gyonna naawe otandikewo online business yo weenogere ku ssente tufune ku website yaffe eya www.jamimamirembe.com tukubire oba tufune ku WhatsApp eya +44 794 901 M033 ku Facebook tuli mu linnya erya Jami Dimenta. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo mu nsonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga n'ebbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nassana Municipality Wakiso District essimu 0753 oba 0705 tufuna ku WhatsApp +96362 eno nene leero lwa nsonga nti nno era n'ekifo kya bbaala na restaurant so kiba kitegeeza abantu baba bangi nnyo okwawukana ne kuyawaka yes kyobula bw'oliako tumugamba nti nno oyagala yaki alina kugamba njagala ya waka njagala ya bbaala yange oba njagala ya apartments zange akati eno y'abantu bisatu so kupita ejja tuuka ekiseera ekole ki ejjule nga yeetaaga okugogolamu kati dhani omuntu okujja n'ajjamu amayinja kati aleeta buleesi lupiira
ne lusonseka mu pipe eyo ne lunywamu amazzi ago. Kale nonya kuba nafa Aulia Holdings ngokozesa enamba ez'essimu okusobola okubeera nga ati bakutera biodigester tank. Ogenda kumbeera kyali waali kuddawa so akyajja nnyo wano tujja kukola kulinda tuzijja banka bbiri so ogenda bagenda kudda mu bakebere olaba bagenda kudda mu bakebere bamaze destroyed result zetusuubira zirinza okunziza ewaka oba okunyongerayo omwezi ngamu. naye kati we hope for the best result. kati bwe weewulira otya buli kwalulwo nakulaba ng'okoona dda ekikumu kino gasata kukola no kuwulira kuno muno sibuga omwana talunyeko omugongo naye olwekubikola kubanga n'omwendo okuka time n'onyiranga obikooye mbangikooye kati nze saawa zino banjagala n'entalo ne zibeerawo ku Facebook nga banvuma nembavuma nesitaba bowa nga atis buli kaseera obayo ekikuzzayo ku mutimbagano kukererako nti ani yanvumya muzzeemu ki ogemumanyizanga olunaku lutambudde abantu barespondinze batya like love, how is the love of the people mu kaseera kamu kobadde omulwadde abantu sijja ku bantu bandaze love naye ng'engeri ebintu bye twayingirira naawe abantu bapangula okufu banyongedde bongezaako ebulwadde kwera mbakuba wa mukatima kanafuse nga immune system zanafuwa n'enfano tewali kiruma kubanga olina olukuba lwali n'agamba alimba naye kati makekaze ekyokoze singa kwalabye mujjanjabi wawo kati bakubadda so anyway, tuzze wano just to check on you netubaza mukama omulamu tubaza mukama nti omulamu abali eyo balekayo mulwadde. I don't think this is drama. nga wenatandise nagambye eba drama is the most expensive drama ekyasinza okukolebwa. It is bigger than omuntu akanza theatre esinga omuntu akola costuming because edwaliro bwogenda mu kuletinga mulwayo mu kata wano liri ku gundi kimuterezanga ki liri ku buli lunaku dola nga 15 bwenagana lwalira mu kasenge kake abalikuwadizi open one abantu tewali wadizi open oba oli ki oba toli munansi kisinziira kakati wano ojja ng'oli mu kampu olwala kampuni evunanyizibwa era abali mu kampuni bo asobola okujja wano Today your result came negative, so tomorrow we will repeat it again, okay? Oh, really? Yes, happiness. Thank you. Results zetwadde tulinda ziri okay. Kati bagenda kuddamu bakole enkya. Tomorrow we will check it again. This week I'm going to. If it's negative tomorrow, you can go. Oh! But if unfortunately if it's positive, we will wait for another week. Oh. Like that. So now when you find it positive, you put him on medication again so that it becomes negative again. But it is a big process. Yes. Naye kati era wetubadde wano results ezivuddeyo nungi nga wakunyonyodde abamunya omusawo azze weeruli nga tetukigize najja nagamba abakola tests so ndowooza ayatamuze ekyawo ekyo tukireke ndowooza entaza tekikola makulu ekyobupangisa tebikola makulu naye era biba bikuba kukubi gundi bayirawe abantu abo kankayiseewo sayima okubulira nze wembeeredde wano ku kitanda ndabye ng'ebintu bye tulimu ate byali byaggwamu eddaamaanyi lwakuba nti tuli mu kunyumya tojja byetaaga naye singa ono waŋŋambye nti enkya
kuba sente zaabwe zisinga mbadde nzitegesewa era nange esuubira bagenda kumpa enkya naye ebyo tujja kubyogerako mbadde nkugamba nti wobeera wamu ng'oli mu kampuni nga yeyakuleeta okukola nojjaano n'olwala ebbanga lyemazeewo woba ovaawo olinza okusasula emitwalo 2 egy'enka emitwalo egi 20,000 yes nga kampuni badde kujjanjaba kati ebisigadde kampuni yekola kyebunaanyize ate oba olina kaadi egulwa emitwalo 10 egyawano naye kampuni egye Uganda naye kampuni yegigulira kati woba ogirina tokola ki tosasula sente ne kampuni tesasula buli we bakujjanjaba olagayo kaadi kati kuwasanze olinawo ki kati anti nze jjukira siri ku kampuni wano ndi ku freelance ninga investor mwenensi byo baali babyebuuza bwe nakulekera Dubai n'obeera ebbanga ngaliko omwezi nga mulamba kwefudde ekkata akata okujja of course wabakata okujja Dubai ne tuvaayo bwe noosigalayo n'omala n'okuma owuliza bweyebuuza omulimu ki gwakole ekkata omutuufu wanokola wano sinaamu jasindi mulamu obulamu bwe weyagalira mukyeto gwenuwo omutwe obulamu bwe ekyo okusalawo okuwoba okola oba nga talina mulimu kuba kusalawo okuwoba ijasponjeseku ng'oliwo nedda nina emirimu gyange naye sisobola ginyonyola nga ginyonyola nakamu kitala muntu mulagako kumulaga nti kikola bwe kiti oba bwe kiti ne bwe kiti naye banga tono nnyo abo abanaawo obujulizi bajja vaayo kubeera nkola n'abantu bagambe Sami yanyamyeko wano nawano munange lutanga tukota tugenda munange yajja wano mwali muno yajja era n'afuna obutuuze nga naye bwa freelance naye nemukaluubirira yamukaluubirira kuba eno visa gyendiko waneri expensive nnyo nga okutandikira ku kintu kyogula ku dduuka era nyinza okuva wano ne bandeetera biiri ng'eringa mu 15,000 za dola ekitone ebbanga limazeewo okitegeera kati mu mbeera yonna wamukaluubirira n'apanga ogendako mu nsi eri gye mbaddemu Seychelles ondabye nga ndi Seychelles kuba nava Seychelles okudda wano era mu mbeera yonna nali manyi oba obutwanabulira Seychelles nga omanyi naawe oddaawo n'olowoozalowooza naye ng'ogenda mu nsi ezitalina ezitali mu birooto byaba Seychelles Seychelles yakuleka abalya ssente oba obeera kulya ssente Seychelles yabali ba ssente n'abanoonyi ba ssente nze ensi zonna nali egeorgia wano eno era nze ndi mu nsi z'abanoonyi ba ozowulira nti abantu abalina excitement y'okutambulako America My question, so Sami coming to Qatar, was he wajja medical attention? No. To come to Qatar or already watanjano masotuke Qatar? Kati nze Qatar nagirondayo nga kati nga gye nafuula Uganda. omala kutambula gyotambudde etambula ensi zonna okomayo waka wewaka buli nsi gye mbeeramu neŋŋamba nti kati maliriza ebintu te Qatar wewaka ngenda kuddamu okunoonyeeko wewaka we walina n'omuntu we wano oli mu America ajjabuze wano kati oli mu nsi yonna wendi wansanga oba nsi okugenda wano ojja kudda okunyumiza emboozi y'omukwano nina okubaano amaze okununamu tereza tiketi zirina okuddawo kale nako kuleka ngenda kyogamba Sami njagala eyange for today Sami knows that we should pray for him. tusabire
Guys, we're going to pray for Sammy Mukama Amsumule. We have already gotten good news. If tomorrow he gets a negative test, Sammy will be going home. So she takes Mata Musayaze no Mukisa. Sammy is getting out of hospital. Kino kikola kati eno ono ye musawo buddagola lwana wenkakonera kajja kusi Sammy akakonye gano mazzi you want water ag'okunywa zino light. Okay. Ate dakambuze kati bwonyiga akamanya temula ddagala mazzi yes. Wano pain obulumi buba wagamba mpulya wanumwa kati wano bajala kweyamba naye weba kundiri nga sobola kusituka nga balina kunkwata nyiga toilet kati wano banjagala ttaala nga tenkubyemu kati zino remote zino TV na curtain buli kimu bakiteeka wano kakano bannaayo bakomeza obutakala bulungi kakano kuno kwekiri abali ku TikTok emergency remote basabiddeko nammwe mundwale weesa obudde weesa Katonda ekitiibwa kalaba eko kalaba mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunaiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya higher diploma, national diploma ne national certificate nti okwewanisa kugenda mu maaso mu courses nga fashion and design, hairdressing, catering, building and construction, electrical installation, auto mechanics ne plumbing. Okwewanisa kugenda mu maaso eri abamaze senior 6 nga bagala diploma, abamaze senior 4 ne P7 nga bagala certificate. Tukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom Petrol Station oba tukubire ku 0414 27 26 73. Kampala Polytechnic Mengo mujjemu ewandiisa. Omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza ly'erya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi, endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu, so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe nteeketeeke bulungi omutali mujjuzo, ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo, katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga. Katisabija kusabeko amaawe. Saimu ayagala mukulala. Ojja kulala wano oluzinga eweight. Lwanna. Nga tobitegeera. Saimu essimu lyangola oba Okonye. Okonye kisoli. Martha Musatusana. Njagala nawe ntega kasimu. What are you doing? Dinisa tewaliwo. Nalete wali. Yategeeze.
eyo nene nzabita natega si mubimwa ate kimanyi ekintu kino sikizuula but you be careful nenze bapita natega Okay. There, good. Good? Who's ready to pray for some? Take it. Akatego omutego ndeeta omutego ogw'amaanyi naye kituuka eyo Kaawo sewa anaakola ffe tuginoona Are you ready? So what did I had over like 130 something? Yeah. Ana bagala okumanya. So Omulwadde Nze. Nze, I'm a Christian. You're a Christian? Okay. What's that? Okay. I'm a Christian. So, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptations, but deliver us from evil. Amen. Father, Lord, we thank you for this beautiful day. We thank you for the gift of life. We thank you we did not have any of this in plan, Father Lord. We believe you have a purpose for this meeting. You have a purpose for us to Zewano. Maybe we have to send out message. Maybe we had to gather around. So we thank you for the gift of Sami. We thank you for the gift of Samo. Thank you for the gift of Martha. For the air that we breathe, for the blood for providence, for the food we eat every day, for emikwano and the people around us. Lero tuze mu maaso go nga twagala okwebaza olw'obulamu bwa Sami
era tumukuleetera mu maaso g'otaata w'ekitiibwa. Sammy has been sick for a while, but we know, Father Lord, you are going to ogenda kutereeza buli mbeera eringa yeesibye mu bulamu bwe, ogenda kutereeza emirimu gye, ogenda kutereeza famire ye, ogenda kutereeza endwadde zonna ezimuluma. Taata w'ekitiibwa ye gwe asinga okulwana entalo za Sammy tuziteeka mu mikono gyo. You be the fighter, Father Lord, kuba ye nga ye he is just human, talina maanyi gasobola kulwana anything, so beerawo ng'omulwanirira entalo ze. Muyamba asobola okuva mu ddwaliro muno bulungi. We have heard maybe he might be having struggles with different things, ziyinza okuba ssente, ziyinza okubeera relationship n'ebintu byonna biteya Mukama w'ekitiibwa, atambuze bulungi obulamu bwe Mukama w'ekitiibwa. So as we come to you today, we also pray that we have a good show. We pray that we travel safe. We pray that Sammy also travels safe. Atatambula mabanga, because we are Gabi, he moves here and there. Muyongere okumuwa Mukama w'ekitiibwa, mugabirire mu byakola Mukama w'ekitiibwa. But above all, we put his life, oh Lord Father, mu mikono gyo. We know he's going to be fine. We know he's going to be safe. I put Simon in your hands. Simon again, asobola okutuukiriza byonna byagala okutibako emikono gye. Fill the pockets. Filling the pockets ze asobola okufuna ssente nnyingi, atambule, alabe ebirungi. Family ye esobole okugrowing strong. Family ye esobole okulaba the fruits that he bears, oh Lord Father, eziva mu mirimu gye gy'akola. So taata w'ekitiibwa, tukwebaza, and we thank you again, and we praise you and we glorify you, and we know after this, Father Lord,